okuva luli bwe twakuba alien skin alyoka aveeyo agamba abaana be nti sizi fire ffenna tuli kyekimu sizi fire ffenna tuli kyekimu bwe tubeera nga twerumaluma bwe tuba nga twekola ki alien skin yali avuddeyo n'akola vidiyo ng'enafuya struggle kati kino kiri bwe kiti bw'aba taddangamu kukola vidiyo n'emu ng'eyisaamu struggle amaaso. Why are you fighting yourselves? Abayimbi b'eggwanga Uganda olunaku olwaleero bagamba nti bo banyigiriziddwa ekimala naddala bambi abo abafuluma eggwanga Uganda nga bakakkalabiza bweru emirimu gyabwe bagamba nti ekimala kimala keekadde twegatte n'omuntu yajja okununula eggwanga lyattu Uganda nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe naffe tuddeko ewaka. Tukimanyi bulungi nti music gwe baali balyamu akasente bambi naye olw'okulemererwa embeera eri ewaka baasalawo ne bawaŋŋanguka bagende mu mawanga g'abazungu bayiye kasente mu mirimu emirala naye nga tukimanyi bulungi nti music kiba kitone. Ono Gavana S yavuddeyo ku nsonga eno olw'aba abayimbi bane bafaanagana nga baasalawo bagende ebweru w'eggwanga banoonye ku nsimbi mu ngeri endala. Avuddeyo n'atabukira abaawulayawulamu struggle olunaku olwaleero nga beekulubeeseza ku bayimbi ab'enjawulo omuli Alien Skin baawuddemu nti kati tuli ttiimu Alien Skin tuli ttiimu His Excellency Bobi Wine. Yeebuuza nti Alien Skin ne Bobi Wine ki ekibagatta kubanga Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi. Olunaku olwaleero kati abalibwanga pulezidenti wa ggwanga Uganda toyinza mukompayalinga te ku muyimbi eyakajja obuzizi n'olw'ensonga eyo abateekawo entalo okwawulayawulamu nga bagamba nti mwayogedde ku Alien Skin naffe tukyaye Bobi Wine. Abo babikola nga ba NRM bennyini be baleeta enjawukana zino baawulemu struggle okulaba ng'eremerera okugguka. N'olwekyo n'asaba bannayuganda nti mubeere ku koozi emu yakununula ggwanga Uganda. Ebyo eby'entalo z'abayimbi gundi asinga gundi, lwaki gundi yayogera ku gundi, lwaki gundi tayagala gundi, ebyo tuli biraba oluvannyuma nga Uganda emaze okununulwa. Naye bakaaba nti ennaku gye bayitiramu eri mu mawanga gye bali si gye bandibadde bayisibwamu kubanga tewaka tewasingika. Nabwe gutyo balina ebitone byabwe ng'abayimbi bandyagadde okukomawo waka bakube music waabwe naye tebasobola lwa nsonga yakuba nti obukulembeze obuli mu ggwanga si bulungi. N'olwekyo n'abasaba tuve mu ntalo ez'abayimbi gundi asinga gundi tusooke tukwataganye essajja tulijje mu ntebe y'eggwanga Uganda n'oluvannyuma ebyo tuneesootinga mu Uganda empya. Ate nga mukimanyi very well abawagizi ba Alien Skin era be bawagizi be bamu abawagira struggle. Ng'ovudde kuba n'abawagizi abatono bannakigwanyizi abaala bassaga ya Alien Skin luli ne balowooza nti bajja kumuzza ku ludda lwabwe. Mumpulirako ne balowooza nti mwebali ab'olubatu abaala bassaga ya Alien Skin luli eyaliwo ne balowooza nti bajja muzza ku ludda lwabwe. Ntegeeza abe NRM ng'ovudde ku abo ab'olubatu kuba NRM mu Uganda teweza kakadde k'abawagizi. NRM mu Uganda teweza kakadde kaaki k'abawagizi. Waba okitegedde mwana wa maama ng'ovudde ku abo abamwerimbikamu ne bavuma struggle. Mbuuza baganda bange abali mukundaba Alien Skin okuva luli lwe twamukuba nange naliko kubamukuba era nakubira ddala ate bwe nkubisa emigeegi ebiri okuva luli bwe twakuba Alien Skin alyoka aveeyo agamba abaana be nti sizi fire ffenna tuli kyekimu sizi fire ffenna tuli kyekimu bwe tubeera nga twerumaluma bwe tuba nga twekola ki. Alien Skin yali avuddeyo n'akola vidiyo ng'enafuya struggle. Kati kino kiri bwe kiti bw'aba taddangamu kukola vidiyo n'emu ng'eyisaamu struggle amaaso. Why are you fighting yourselves? Era ani yatandise ebintu show ya champion gudo bwe yaggwa show zibeerawo all the time. Uganda kibawo kiri nomo show okukola ki okufulopinga n'etafuna bantu n'abanene bangi nnyo abaorganizinzeeko show n'etafuna bantu. First of all show yaorganizingibwa ng'abaana badda ku masomero ate nekyera muganda wange Alien Skin yalina omukusiganga n'omuguwa n'abaki n'aba media
kati singa akola show enkeera nekwatayo. What are you going to say? Kuba it's very possible. Chiri possible alien skin okera kumacha nakola concert nekola chi nekwatayo nefuna abantu bangi. Kati ebigambo bye muri mukwogera nti yagudde oba yakoze eki tebibakalire ku maaso ku matu. You get what I mean? Yeah? Simanyi lwaki abawagizi ba struggle. Mwe kuba n'abaana ba alien skin oba n'abawagizi ba alien skin. Kati ate mwe abawagizi ba alien skin. Mwe fe. Abasinga abawala benda abavuma aba struggle. Muri abasinga beba nyinaffe abali mu ddungu. Beba mwe tulwanirira. Okubeera ngo togenda mu ddungu kukola mulimu gwa mitwalo 9. Bobi Wine bamwe bawanirira. Kati gwe because of alien skin, why would you wake up in the morning, you make a video abusing the struggle? Tulaba nti twekuba tebiriimu. Temulaba nti kyofalaze bino ebintu saabibuukidde. Kyofalaze bino ebintu saabibuukidde. Olw'ensonga ogenda buukira ekintu nga tekigatta ku struggle. The more, let me tell you one thing. The more mwogera ku alien skin, the more you make him popular. And he's most likely to stage a concert ekwateyo. Because alien skin yabera mu feeds all the time. We were scrolling a feeds, never saw video yo hashtag alien skin video going viral. You get what I mean? Lwaki mwekuba. You people don't need to fight. Mwe bawala mwe bakadama banyina feba house managers. Why would you wake up in the morning of my struggle nga gwali mu struggle? Nze gavana esaberera ndani olabakera kumachane ngamba tinetaga obuyinza butuuke kati gwe kadama gwe kadama afuna omusala ogw'emitwalo 9. Why would you abuse the struggle? Are you sure oli contented n'emitwalo 9 oba akakadde akamu koofuna? Why would you abuse the struggle because of alien skin? Mwagana banga aba struggle. Alien skin was the mumwesonyiwa. Mumwagala bwagazi, what's the problem? What's going on? Lwaki temumwesonyiwa? Ebituma mubikuma. President waffe ono agenda kukomawo tewali mwana n'omwe ayogera ku kya president kukomawo. Muli ku alien skin, muli ku kifo kya champion kuno ekyasala, muli teritugattako. Gataka alien skin mumuleka imbe music we musajja watu ali mu future. Alien skin ali mu future bye yarotanga luli bayogera kuba ka million babebe cool. Now alien skin is the talk of the city. Ali mu dreams ze. This one is I can't wake up in the morning and I make another video je nasemba okukola nga nkuba alien skin kukundi ya soka. I made those videos nga ndaga alien skin it can never be equal to what to Bobi Wine. Ye yakifuna era yapita ne ku live ye ne tuogera okumulaga nti sikulinaako ki tabu wabula ebigambo byewayogera besaategeera bulungi okategedde baganda bange. Mulekeraawo baganda bange bwaba wabeekwese mu struggle nga mwagajisuula simanyi mwogere ku bintu ebigatta ku ggwanga. Alien skin afuuka alien skin buli kaseera afuuka alien bannange. Eno ng'agasajja bwe gabba omusolo eno enguudo nga teziggwa. Alien skin ye yali yasengeza amalwaliro bannange tuzuukuke nammwe muleme kubeera ng'abantu abasirusiru. Alien skin ye yali yasengeza amalwaliro era nayagala nnyo Ticha Lumbuye. Waliwo lwe yakola live video ng'ali ku page ye n'atugamba keesi ya alien skin eri closed. That's how omuntu amanyi okwanalizinga, omuntu amanyi okukola ku nsonga ezitegerekeka. Basajja they behave like Lumbuye. Lumbuye came and said case ya alien skin is closed. Now mwabakula case ya alien skin mwakula yaki nga ne Ticha yajiggala. Ticha Lumbuye yajiggala dda. You get what I mean? Nemwe mubeerawo mwerumaluma alien skin ali mu birooto bye. Talotangako nti alifuuka ekyo kyakola ki kyeyafuuka yakifuuka.
ne mumufudde ensonga ne mubeera mu kaseera ali ne skini nosanga bakadame eri ali ne skini nosanga bakadame n'abalala ali ne skini nosanga abasajja bakulu bakoze platform ali bro waliwo issues eziruma eggwanga okusinga ebyo ebintu bye mulimu. Stop that nonsense. Mulekero kasasiro. Stop that nonsense. Mvuka mumuleka abere byali. Nze mukuba namukola video nyingi naye alina statement gyavayo najja n'ayogera n'agamba bannange bonna abali ku ludda lwange sizi fire fenna ffe bamu zineva ku muvubuka okitegeera ne muvaako onakuba muntu mufiirako buli kaseera nga buli bwokerokeera ku alien screen mukolera video ng'omuvuma muli eyo mwenda bwe mulwana bwe muyomba bwe tannakolayo wadde video n'emu tannakolayo wadde video n'emu nakwogera ku bye muwogerako okubalaga nti kye mukola si byaliko ali ku music we. Bw'eti ensonga ya Gavana H.E etuuse bulungi kyenkakasa nti buli munnayuganda agiwulidde bulungi na bwe gutyo munnayuganda awulira ng'ayagala enkyukakyuka mbadde ndowooza nti twandisoose ne tuva mu ebyo ebintu ebitatugattako. Alien Screen muyimbi buyimbi bw'aba ng'alina ebitaagenda bulungi byayogera ku bakulu ajja kwenenya yekka akimanye nti wano we nalumba munene talumbika. Olwali tumuggyeko kumutunuzaamu omudumo gw'emmundu kubanga si yensonga. Tudde ku nsonga enkulu eri mu ddira ya bannayuganda ya 5th of October. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo mu ggwanga lyattu erya Uganda. Bannayuganda tulowooze ku ky'okugenda mu bungi ku kisaawe Entebbe okumwaniriza. Tomanyi olunaku olwo lulitubeerera olunaku mu byafaayo. Bannayuganda tulowooze ekigenda okukyusa eggwanga lyaffe tufe mu ntalo kubanga entalo tezigenda kutukyusiza ggwanga Uganda. Lwe tunaabeeranga mu kwerumaaluma eggwanga lyaffe abasajja baali wamba. Tusooke tulowooze okulinunula oddejja mu mikono gy'ababi awo tulyoke twesootinge.